Mama Brighton family. Urukusaba ku Wange. Bakutegekedde tabuza olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okigira emitwalo ebiri. JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu. Kujangula besitalo y'olugambo n'obutagaliza. Wakati Mama Brighton ne Mama Natitende. Live ku stage. Bamulekeddwako. Abayiba Uganda bonna. Bakomedians. Ne bannakatemba. Mama Brighton family. Wamuli defense. Tony Sera. Mama Muzeyi. Mubetya. Musomesa. Banemedewo. Banakampala mwe. Mama Brighton. Atajja omugamba ki. Ndochakula. Lwakitwa. Africa wano. Tuan travel. Maparo pasi. Humanisi. Kuzala kwaite famu. Astuti. Biva organike. Papa sporti matinde. Malusi Bridozi. Ya bebe extra faida. Nze Fumita wali. Now watandika tu. What's your local name? I don't have. Mwagala kunkola mundoge. Eyo apu najimanya muli balogo. Chumi awairiza. Mimi tayinza gamba nti no yagenda musere mwenna n'omusala ekitambo asobola. Mubeera walanze. Si mukwano gwo. Simuyinako buzibu. Chumi. Nze kinyumira. Kine ennaku ku mutima. Naye bana abaana b'oku apo oko baloga Iga Sharif talidde ngulu. Alidde ngulu nga tumuze waabwe Masaka kuziika. Abo ku TikTok. Nemba TikTokers beeroga. Lwakuona mu Tanzania tebamusobola. Yagamba Abatanzania baloga. Oho. Waliwo yagezaako mwerijjako. Yafuuka nti bamusala mu lufula juzi. Gwe naawe olinga yazalibwa n'ekyumi owaate ekigamba. Yafuuka nte. Waliwo TikTok eyajjaawo mbona yazze kukola nga Shira byakola. Jjukira Shira ye wa lugambo ku TikTok. Bamaada. Nakola atya ne mukola ntya ne mutta. Yali atambula awo nga ku lufula awo mu industry. Tebamuyingiriza mu nte. Alani mwa nze bambimbako wa gwe n'ekyumi mwantama. Bamusala. TikTok tomumanyi eyafuuka ente ne bamusala. Tomulaba ku kawungezi. Ani? NTV. Bambi mutema wadi. TikTok yafuuse ente. Genda ku YouTube otekemu. TikTok yafuuse ente mu lufula ne bamuyingiza mu. Ngo mwezi guno omuntu ajjewo omusajja n'amuwasa. Mama Brighton family. Urukusaba ku Wange. Bakutegekedde tabuza olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okigira emitwalo ebiri. JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu. Kujangula besitalo y'olugambo n'obutagaliza. Wakati Mama Brighton ne Mama Natitende. Live ku stage. Bamulekeddwako. Abayiba Uganda bonna. Bakomedians. Ne bannakatemba. Mama Brighton family. Wamuli defense. Tony Sera. Mama Muzeyi. Mubetya. Musomesa. Banemedewo. Banakampala mwe. Mama Brighton. Atajja omugamba ki. Ndochakula. Lwakitwa. Africa wano. Tuan travel. Maparo pasi. Humanisi. Kuzala kwaite famu. Astuti. Biva organike. Papa sporti matinde. Malusi Bridozi. Ya bebe extra faida. Okay, tuli wane wa Riley Magic Touch. Tuli ne Mama Blackman, sex lady. She looks nice. She smells nice. Afanana bulungi. A proud mother of one. Nazala dda. No batekawa. Era yempekera gyempita nayo era kati awo mbasaazaala. Fumita gwe mbozi tugende. Yolabise bulungi. Yes, Riley. Buuza kuba tulaba. Banange muli mutya mwenna ono Mama Blackman 1 kg small slender. Banange muli mutya happy Easter. Anti Easter holiday abantu bagambi. Bajje babasiige. Bansiize ninga kibumbe. Nyiridde bitya? Oli otya? Nze mbeeranga bulungi naawe. Naye okimanyi oli mukazi mulungi. Mbulako mbaga. Onni mbaga ate abakazi abawanvu bali rare ennaku zino. You're proud banange of your height. Mwana gwe si byangu. Blackman ali atya? Blackman ali okay.
Yalaze. Blackman ali eyo naawe empeekera bamututte mu studio. Kanakola kusanyuka. Mutambuza ekigambo. Bannange bantu bange. Nabirayo ku TikTok. Bibaayo abantu be. Naye baki mudduse ebigambo. Nze ndi buli wamu. Nina okukola. Temwagala abantu bakole. No, like, are you on Sanyuka TV officially? Tutekengako tukulabe. Munnange Sanyuka eyo mulina ogirabira ddala Sanyuka TV yaffe mulina okubeera nga mulaba buli kaseera. TV yaffe TV nungi n'abapresenta abalungi na programu nungi. Nga lwaki oba toteka kukulaba Sanyuka? Odayi Dubai. Dubai. Wamma. Kakati soko tubuulire bakuwadde omulimu kusanyuka. Nanga abantu mubuuza ebibuuzo. Nze nkugambye mulina okubeera nga mulaba Sanyuka TV buli kaseera kuba erina programu ennungi, erina abaweereza abalungi, erina buli kirungi ekizimba. Kati gwe mbuki. Ye ngontunuulira nnyo bw'oti. Mwana w'obulenzi nzigyako amaaso kubanga munnange ssente zo eziŋŋendamu mpitirivu mukko. Sizirina. Wano Alan saagala onyiigire oli mukwano gwange ojja va wano nga twenyiigidde tonyiigira tonzigyamu bigambo. Naye abayimbi baffe abamu abasajja bagenda mu inbox gwe abayimbi tebanajjako mu inbox yo nga baagala kinze ndi promota ndi promota abayimbi baffe tebanajjako mu inbox yo Shira baagala gamba ki abaana ba Faraawo tobamanyi batabani ba Faraawo abo abayimbi ba Uganda abo balinamu entondo oyagala tubogereko wano banyiige just terogera mannya abayimbi baleke abayimbi erajja dumi e challenge ate challenge nayagala egende ewalala but which is okay oba omanyi okwecontrolling olaba nammwe mujja bani bammwe Siri. Not me, Shira, not me. Wakuguka kati. Yeah? Oli mukugu bitya? Toda Dubai. Dubai nina okuddayo picking ebintu byo. No, like shopping. Dubai ne ebintu ebirungi. No, like togenda kuddayo kubeerayo mulimu gwo. Wonna walungi. This is home, it's home. Anytime ngenda nzira. Akalimu ko. Jukira obadde n'akalimu kakalungi. Ewa. Kamba sekerere. Kozo wali obeera Fujaira? Nze Fujaira. Nebannange kati bebuuze bebakusukumye ne bagamba genda okabuuza. Mukwano ansa nga nnyina ntono. Ansa nnyinamu ntono mukko. Singa naze ne Zack Maya. Akole ki? Nayongera ne mutuuza ne mugamba munfukutire ebibuuzo. Kubanga nze kusiba mba sigenda muddamu. Who would you love? Like love? Yani goyagala. Of course me I have somebody. Oyina somebody? Of course. Should I have somebody? Yeah. Kati nze omwana w'obuwala mbeere bwe nti nga sirina somebody nze nkole ntya empewo y'ensi eno edduniya eno. Eno ensi bw'oba tolina mwagalwa obeera 1 you're bitter. 2 obeera buli kyokwatako tekikutuka naye buli bw'obeera n'omwagalwa nga gwe nawe olina omwagala. Lwaki stories za relationship oyagala nnyo leeta mu relationship yange? Munnange ejagala nnyo. Esi mugasi akano kankwanjulira emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Inspiring nnyo. Mukwano wano ke bamaze okunsiiga sigenda kusoboka kati. Riley.
Magic touch bakozeeko bulungi. Naye olaba otunula bwotolo ku mukolo gwo. Si gwa kaakati. Naye mu maaso eyo. Naye gwe banaye ku mukolo gwange. By the way, ku mukolo gwange kati nkyusiza musaagalako bantu. Nina kyenzijjukidde abaana bagwa eddalu nga bavudde ku mikolo ne basiraana. Ne babaleetera ebibbo nga birimu bbuza. Oboneebone ggwe. Sendeka. Mikolo nze mbitegeera bulala. Baali bakwanjuddeko? Oyanjuddeko omusajja? N'oleeta ebibbo biki biki? Ewaka. Nagaananga. Lwaki? I was not ready. Nze ntya nnyo ebintu ebajja baloga abantu balogo bakutta n'ofa. Nze ntya ofa sagala lekawo mwana wange. Kyolakola ki? Sagala lekawo mwana wange. Bantu mu mikolo balogera mugwe atakimanyi. Walinze bayinza okumva. Naye gwe Mukama akulwanira entalo zo. Nange mwennyini ne nwanako ezimu. Looza bw'ondaba wano mpita ffala. Mukama nwanira bwe nwana. Naye ezziga liva wala era awe ndaba ku zziga lyo. Manya nti ekintu ekiba kikaabiza bambi kiba kikutte soddiiro. Olunaku lwe ndigamba nti nkaaba ndikaaba n'omuntu mu ngalo bwe nti. Tekisaba nnyo. Olikaaba ki? Ndikaaba nye n'omuntu mu ngalo bwe nti. Why? Nze sikabira mu public. Obulumi bwange bwonna bundi eno. Kyova olaba mbeera sagala nnyo bantu bantambala ate munaye nga abantu batugezesa nno. Omuntu n'akugezesa n'ogamba laba nno. Naddala ffe naddala nze ndi mukazi mulalamuko. Kyova olaba omuntu asobola okujja n'ogamba laba nno. N'omusaasira? Mba nkusaasira because bwe nsalawo ne ngamba kati kanyimuke. Bwe nsalawo ne ngamba kati kanyimuke. Ate omuntu akunyiiza shira either aba akutte ku mwana oba awo shira. Kati njagala kunnyonnyola ebigambo bino wammanga. Olaba bw'okeera ku makya n'oyogera ku kintu ku mwana wange. Sisobola kujja nkuddemu direct. Naye essaawa yonna mba nnyina okufaafaagana naawe. Essaawa yonna ate nga sikusemberedde. Oyo ye Mama Black Man omutuufu. Ogambye otya? Nkiddamu. Gwe kasita otambala omwana wange. Nze sigenda kukeera ku makya nzigyewuwo. Naye essaawa yonna omba mwezi. Ate nga it's not physical. Ako kabagezi bokka. Ate bwe yeetonda. Tekisoboka. Kikyotegeeza tekisoboka. Gwe tosonyiwa? What are you saying? Omutamiivu aba agembwa. Mukwano va ku bantu biralamuko. Nze ku mwana mba mulalamuko. Ate either kiba beta n'onzikiriza njogere naye bwe nsirika. Oba abantu mwana batuuka omuntu n'atuuka n'agaba nabaki. Mukwano nze ku mwana sizikiza. Ate ng'entalo zange ez'omwana tezitera kuba physical bwe ziti. Nti twerwane tuflexinge. I'm too tiny for that. Ako kabagezi bokka. Bebeera ku Holland. Oteesa. Niwere shira. Ovaamu omugambo. Naye kankubuuze. On a serious note. Lusobola okukeera ku makya ne tubasanga nga muli on the same page munyumyanga everything. Kwa twagala TikTok eyongereko emirembe. Sokolidde ko tuwogera kwani wano. Nze nani? Abantu bangi ku TikTok okwo emikwano. Naye obadde okimanyi mbuno ku TikTok okwo. Olinga akwogeddeko. Ku TikTok okwo I don't have any problem with anybody. Sisuubira nti I have any problem with anybody. Oli wa mukwano ne Donasia? Muli wa mukwano? Kayogedde ki? Ndowooza oyagala kutta sho. Sho ekutamya. Sho ekyagenda mulungi mu maaso oba sho ekutamya? Egenda mu maaso shira. Exactly. Katunyumye ku kintu ekirala.
Nyumye ku kintu ekirala. Naye bw'onyiiga bubi. Sina nsonga ya kimba nyiiga. Nga nyina ansa ya buli kimu. But I know you're a good person. Naye bambi omuntu okutuuka okulaba nga Shira omunyiigidde oba Shira nga tayagala kwogera kyoba wakoze Shira kiba kinene. Okimanyi ne ku TikTok yo you're full of vibes. Mukwana ebimu tubyesonyiwe kubanga oyagala kutta show nga tubadde mu vibe nungi. Tunyumye ku Raili touch ntereza akaviiri. Mwana w'obuwala agenze n'ansiiga nze naninga kyakulya. Oleeta wano oleeta on a serious note katino kan kikubuulire. On a serious note. Waliwo omukyala bamuyita Annette. Ali German. Okay. Waliwo omukyala mukwano gwange bamuyita Latifa. Mami Pretty Latifa. Ali UK. Waliwo omulala bamuyita Ashalav. Bali UK. Ne Raili. Yes. Abakyala bana. Bankubira essimu. Ne baŋŋamba ebigambo bino. Ne baŋŋamba twakulaako ne Shira. Naye mugambe ffenna tuli bakazi. Mugambe anywere nnyo. Balaba interview gye wakola ne Anatalia. Ne Anne, yes. Engeri gye wayogera ku muntu avudde omwana wo oba omuntu avudde obulamu bwo kuba okuva olw'omwana aba destroyinga kulaba kiki osobola kukola nawe gy'ova. Omanyi entalo zino osobola oddulwana n'omuntu nga mulwana bantu bakulu n'abakulu. So I think ng'abakyala bagetinga so concerned wakati Raili muzadde bonna abagaba ng'abazadde. Nange era nyina abantu abakulukulu abo bajjako mu inbox nga abantu bavunaanyizibwa. Naye ate nze Alan nze ntegeera yange oba ndala wali ompuliddeko nga nkyogera nako. Anyway, exactly, that is me. Golos, I don't have what to say. Olina? Otyanga nnyo omuntu atakuzeemu baba babi. Ate nze nkiddamu Alani nga nkyogera wano ku mpewo ku mwana bidalamu ne ku kaliba ntuulako ku mwana bidalamu. Anti jjukira kati omwana bw'alituuka ku myaka nga 18 ekyo kyovola abantu baŋŋamba lwaki tomugulirawo page fake no ne mugulirawo page omwana wange yiye ajja tuuka ajeggulirewo. I don't want him to get access to that. I want what I put there nga nze akyesaliro ne ngamba kati kano ka video kankakanyugeyo kiraga nti ye talina buvunaanyizibwa bwaki bwa any show bwa anything ku media. You understand? I'm the one under control. Kati gwe bw'ojja n'oyagala okinankire ku mwana wange kirala. Mama Brighton family olukusaba ku balangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert nga biri mukago gwokuna ku theatre labonite Nabiri mukago gwokuna okwigira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati omwa Brighton ne mama natitende live ku stage babonekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Muzeyi mubijja musomesa bannemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchakula Lwakitwa Africa One to and travel Maparo Patsy Numanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridalsi Ya Baby Extra Faina Chirala, I'm the one to stand. Atenze entalo zange, they never be physical. Echonkadam. I don't fight physical battles. Imunzije okudiruchi. Munzije mu eriso. Toyina maanyi. Go sigalina. Sigalina. Oli munafunafu. Era n'okugalula sigalula. N'omumwa guno gwolaba gwa lugambo sikuyomba. Siyomba. Era ne bwabeera muntu wange wadde family member kanyiga ka block nza kalina ku blockinga ne twewe emirembe.
kuba mba nja kkoowa nsika nnyo omukka bwe mba nnyomba. Obitegeera ebintu ebyo onampulirira anti obuzibu onyumya nnyo mu ngero olinga Yesu. onaamanya otya mbundi disciple we yasigalawo. Oba oli omukyala eyali ku luzzi yawa Yesu amazzi n'anywako. naye ze wamma nkwagadde nze eyo app yonna gwomanyi tiktok eyo ogiraba. It's a family. Eyo tiktok family kati ffenna twatuuka family kati saawa zino God forbid omu ku ffe naafuna ekizibu era ffenna tuba tulina okweyiwayo. Naye nga waliwo besitajja kweyiirayo nnyo. Si buli omu bwalani bino ebintu bya kisiru mwana gwe omanyi omwana gwe kati mwe temuyingira muleeba. Abaana baffe twatunda, we traded our souls for our children, twatunda emyoyo gyaffe lw'abaana. Kimanyi gwe omumanyi omwana gwe nze omwana mumanyi nga bwe wamuzaala ddi waliyo muleeba gwe ala ntozaalanga ku mwana. abamu babasala bambi abamu bafiirayo. Si kyekyo omwana w'omuntu alina kusigala nga mwana. Olaba eyo app eyo tulina emalamu nnyo abantu naye oluusi.
nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center.
tugende tulema Blackman nga yeemotola nga bamukuba ebifaananyi mu studio eya Riley. Jjukira Riley alina photo studio. Riley Riley yakola make-up yekka wano e Kampala nga studio weeri nnungi bw'omala bakuba ebifaananyi. Ye Riley ebifaananyi bya bwereere. Osobola akisenge katono kale tugende tulabe New Haven gye bakubira ebifaananyi bya Riley Touch tulabe kubanga ngambye eringa New Haven, so tugende eri gye bakubira ebifaananyi tulabe Mama Blackman nga bakuba ebifaananyi musibe bulungi mweraba. Mama Brighton family ulukusaba kuba bangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert nga biri mu kago gwokuna ku theatre labonite nga biri mu kago gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage babonekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family wabuli defense Tony Sera Mama Museyi Mumeja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Nchakula Lwakitwa Africa One Tuan Travel Maparo Pasi Nyumanisi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridalsi Ya bebe Estara Faina Ofaananye bulungi wenna omuntu ayinza okugamba oba wakava Saudi Raila omuwala mulungi buli kimu akirina height obulungi naye wano nga bwe nakugeya digomanye ebyama by'abantu byensiriikiridde ekumi yagamba na wano kale bambi nedda Gwona. Nze yagutwala. Wala 10 yagambye. Mama Blackman yankuba wano. Kana naye sisi. Mwanangu 10 asokuwayiriza n'ocha. 10 awayiriza. Mimi tayinza gamba nti no yagenda musere mwenna n'omusala ekitambo asobola. Mubeera walanze. Si mukwano gwo. Simwinako bose. Nze kinyumira. Kine nnaku ku mutima. Naye abaana b'oku apo oko baloga Iga Sharif talidde ngulu. Alidde ngulu nga tumuze waabwe Masaka kuziika. Abo ku TikTok. Namba TikTokers beeroga. Lwakuno mu Tanzania tebamusobola. Ogamba Abatanzania balo. Oho. Waliwo yagezaako mwerijjako. Yafuuka nti bamusala mu lufula juzi. Gwe naawe olinga yazalibwa n'ekyumi owaate ekigambo. Yafuuka nti. Waliwo TikTok eyajjaawo mbona yazze kukola nga Shira byakola. Jjukira Shira ye wa lugambo ku TikTok. Bamaada. Nakola atya ne mukola ntya ne mutta. Yali atambula awo nga ku lufula awo mu industry. Tebamuyingiriza mu nte. Alali mwa nze bambimbako gwe n'ekyumi mwantama. Bamusala. TikTok tomumanyi eyafuuka ente ne bamusala. Tomulaba ku kawungezi. Ani? NTV. Bambi mutema ward. TikTok yafuuse ente. Genda ku YouTube otekemu. TikTok yafuuse ente mu lufula ne bamuyingiza mu. Ngo omwezi guno omuntu ajjewo omusajja n'amuwasa. Nina muganda wange naye obuzibu tayagala social media naye mugagga. Edda nkwanta tajja kunsobola. Tajja kunsobola. Oyagala kumayuka bumayusi. Ne Riley, gwani yakuyigiza makeup? Wange? Gwani yakuyigiriza? Njagala just yompeyo ka talent nga just namuka basics katono bwe kati owulire bwe ngenda okukola makeup. Wala story y'omwana TikTok ya Kenya. Branchira. Naliraba. Ne gomwana yannumanga nga gwe mmanyi. Era next week bwe naatuuka ngenda kutuukira Baba Talisha. Yego bakwasa sente.
Ono yabakuba ku mutwe kolooza lwaki internet yekutte wansi ne waggulu e Kenya. Yabakuba ssente abantu ne ku mukolo ne batalya. Ate Omunnakenya tazikiza alina solidarity va ku bino eby'Abannayuganda. Abannayuganda tulina obuzibu bumu. Tulina bano ba TikTok abagwira ddala nga atambula ne masikita ayagala ku associatinga na banne. Mbuye wa kitalo tebaziika, tebakungubaga, tebalina bye babeera. And that is wrong. Naye ono Tazani yagenze sebo okuziika ng'akuba kajjambo. Kati kaakati oyo Tiziani oyo basooka ne bafuna obutakaani. Bwe baamusiba Kira. N'amutuma eddagala. N'agaana oddireeta. Naye ne bamala ne baddawo nga bw'omanyi. You cannot be perfect. Tiziani ye yagambye emmotoka teyabadde ye. Ate abantu ne bamwongerera. Naye ate Tiziani mumuwe ekitiibwa abadde nnamwandu. Mukyala we yafudde. Omwami we yafudde. Oli yabadde omwami? Akulira gwakoowa. Kira yabadde omwami? Mukwano ekisiyaga kiri e Kenya. Ekyo kyamaanyi nange lwakiŋŋamba. Natuuka e Nairobi ne njesamirira bwenti. Era next week bwe ngenda omwana wange njagala musiba akatambala ku maaso teyeerolera. Negwe tugende Kenya by the pose Ngenda Zanzibar. Tugende. Ngenda ku nnyimbe za mama wange ngenda ku kaaba. Oyina amaziga. Tugende. Oyina amaziga gwe. Oyina amaziga. Nakuba ngamba Abatanzania mufuuka. Era bwe naatuuka e Mombasa nja kufuuka pusi n'omwana afuuke pusi paka tanka. Transport tumusale. Kati awo gambe oiko sema onafuuka pusi yangu. Yes. Kale twaligeze Mombasa enyuma. Sigwawunga olaba abakazi balina amabina bwe kati. Mombasa. Bali abaana basobola okutema. Naye Mombasa ate Tanga. Wali abakazi abeeyerusa. Kati ate Tanga osanga ebikazi nga bitibwa bwe biti. Etanga eri ewaffe. Kyambala ddira ng'ennyenya bweti. Kyalo kiramba. Bali abaana. Eyo wali abateeyerusa nga basingayo Kizibu. Tanzania ekizigo gye kyava ne Congo. Era mukwano gye ndaga ekizigo ngenda kiteekamu amaanyi. Badde ndirakisinzeemu. Ogenda kwekuuta? Yes. Omutanzania yakyasinza obweru. Teri Mutanzania muddugavu. Era ngenda okujjako nga ayagala okubeera omuddugavu. Ngenda kukambuwala nnyo ekizigo njala kikwasa maanyi. Ekikwasa amaanyi. Tugende. Nze wali Omutanzania yambuuzako mbu omwana wange namufumba ntya Lwayana. Naye mukwano kakyotala. Bizigo ki? Mbu nange yenkozesa mbimuweeko nga nkyakolera eyo ku gundi. Koki. Naye gwe ate that is your color. Bo bakimanyi nti nno it's a must okola ki. Olina okwefumba okitegeera. Olina okwefumba. Naye kati Ride olaba. Nze kyembadde nteesa. Mama Blackman. Ofumbirwe. Akaseera katuuse. Kako kakonyumira. Mukwano nkubulirako ekintu kimu gw'obufumbo ng'obudduka. Kyokka bansesa bakola vidiyo wewamu. Ride omuwala mulungi. Buli kimu akirina height obulungi. Naye wano. Nga bwe nakugeya digomanye ebyama by'abantu byensiriikiridde. Ecumi yagamba na wano. Kale bambi nedda. Omakubamu gona. Nze mwetamwinaamu sensaling. Nze bansensaling njagala kugeya. Njagala bintu ebyo. Nga okiwulira. Omukazi ajala ntuula n'amala kino. Bamukolako. Kiwojjeeko. Omutima gw'obutayagaliza gwekerenja kola kyokola non-stop. Nipayo ekyokulya ba Alpha bagenze. No, I'm from eating chigere. Mpayo ekigere bannange naye Alani kiki naye? It's down the day. Basibulukukidde ku kigere? No, nange nva kusibuluka. Olaba ebintu bya Shakibu bwe biri birungi? Ennyo. Gwe Alani? Munayize mali simanyi nti muli wa mukwano nnyo ne Shakibu. Omubugambye? Simugambye naye nze mugambye. The beautiful Shira. Nanga Shira kikonze gashumba. Wange? Era abasiraamu babafumbidde ekigere okusiibulukuka. Nedda wali eri ku down where? Mambo. Ku Mambo? No, not really. When there's a restaurant down there. As you claim me this. Ntama bitya? Oyogeze nnyo nga tannasiibulukuka. Is that the one? Yeah, mama. Akali wali wansi. Balina fresh meat biki bad meat. But no miss meat.
Yeah? I know, one yakututte. Is it the one, baby? It is the one. Okay, that's nice. Abasajja abafumbo banyumirwa tulala wanyumidde obufumbo. Anyumidde obufumbo. Lulinda mulanga atwala n'omwana kusomera nga mama. Alan is so responsible like that. Black man. Amuyita mama black man ba. Naye okimanyi onyiridde Uganda okusinga bwali e Dubai. Tokwano tekisoboka najja nnyirira. Otaddeko n'omubiri. Guli wanza mwabayina emmere gye sitategeera. Dubai waliwo emmere kijjotegeera. Mpombo African restaurant. Nebanna. Iye. Yango kwata chifu inside zero. Fishi. Mpombo African what? N'ekitaala ekyo nkyagala nnyo. Kirwa. So kigula nga kya lugambo lwange. Kya 350. Kino kirabika kuba kya 500 this size. Olugambo lwange nno ssebo. Njagala omuntu akuproposingireko lumu agambe will you marry me? Njagaana. Mbu mwamukuba olukokola. Mbwe mambulaka mani ekimulemesa okugejja. Bwakuma olukokola abe nga lulisha. Mama black man yankuwa olukokola ew'omugagga wange. Mugagga ki? Nova. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Oyo ye naawe abeera nga gentleman. Asaana kunyega n'owookooto. Oyo omusajja mukulu naawe. Engeri gyenjagalamu omwana nga yewadde emirembe ng'ali ku kitaabu kye. Omwana aba ne ku kitaabu era n'akubeerako. Akubeerako Kati ye oli omulenzi tasaana kimuwaatira kikanyuga eriye tabyagala. Annabitegeera kirabika oba engeri akyali omuto. Oyo ye mukwano. Onaayita ntowe. N'ekirala baba bakuzeemu kafuka waggulu baba bakuzeemukko oba tebakyatawaana. Oyo ye bwe tutuuka mu kifo ng'anoonya akasonda ng'abeera ne taabu ye paka bw'omuyita. Bwe gwako omuliro nga otagala. Otandika, this place is new. Kati talina kyeyalabye. Olwo nasooka kukyala kuwoowa. Obusiraamu bwagala balamu. Kale babe kankuleko okole. Nze ntya obukooweekoowe bannange. Ngambi kino nga bakireese kinkwasa n'ennaku kiwala. Kinyumye. Ate banyumira mmenga abaddugavu. Asobola ne kala yaabwe. Okunyuma it's a must. Bakule, kusanda muje mu bakole Esther. Esther aliwa. How do you download on YouTube? On YouTube you just watch. On YouTube you just watch, you don't download. Wait. Kati bw'oba ogenda kuzishuuti gwe yokolako. Batrainingira bwerere bakolako. That is nice. Training abaana mwana wange basobola kukola bantu era baana.
Nange Gary yakuba ekifaananyi. Mwana gwe taata we ali bubi ali mu koma, ali mu kugonda. Mama, ani asobola okuleeterako Black Man popcorn wansi wano? Waliwo n'eziri awo wange. Bamuleeterako batandikiranga how much? Mwezi 10. Bamuleeterako. Bakoze mukwano tuyambeko katono. Kaka ziri ku supermarket. Kina wala wasa alina popcorn. Ziri ku supermarket ku entrance. Supermarket? Muli nyira gano kwera mukasooka nimo olw'enkomita. Oba gamba Gold Maria ko nenzika nalese nataddemu 5 za ngoma. Gamba Ashiri aleete kayera mu ssente. Mweninamu 5 mu kasooka. Naye ku mukolo gwo ogw'ogundi tewali numbers. Just. Mama Brighton family ulukusaba ku Wange bakutegekedde tambuza olugambo talise concert nga biri mu kago gwokuna kusiyata laboni nga biri mu kago gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula besitalo y'olugambo n'obutagaliza wakati omwa Brighton ne mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Museyi Mumejja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchakula Lwakitwa Africa One Travel Maparo Patsi Nyumanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals Ya Bebe Astara Faina